tebalina makulu si baganda bo mwalabye wana akasajja kana aka UPDF simeka akamyuko omogezi wa majega UPDF kasamirya mu emyaka 35 ensi ya feine emirembe kakati amajega no gemulaba gaze kutereza abagala okucyankalanya twina development twina ensi nungi kubanga kambadde combat ya maje ako kamula mu kyalo je kave wabwe banya amaziba gapama miyembe kali mu Kampala kambadde uniform nemoza kalabika bulungi kajije mulabe katunanga enswere eri kubbi bakaita simeka akiki akamyuko omogezi wa maje kabadde kubukedde kasamirira era ensi ya emyaka 35 erina emirembe kubanga you in the combat my brother that combat will go off you oja kupama mukebe oja kunya mukebe one day ogambe these are Ugandans one day oja kupama mukebe mwe mwasamirira nga mulinga endege erengedde ekiwojjolo mubera o mwasamirira nge majiba gwabuga bwe bataka ku TV nga mula kubanga mwambadde combat my friend the time is gonna come you gonna put down those guns muje ziteeka onze mbabulira mulinga na abasiru temutegeera abakabulu baziteekawo nga basudi abadduka tebalina mundu Mwe wane muloza muwagira omunyarwanda mu government kubanga abera kumuzinda n'abatisa I will kill you mwambadde combat muloza muri ba jeno muri bakabi muina escort my friend the day will come ngo dusa bigere nga escort zikuvuddemu the day will come nga ne sergeant akusinga okutegeera bakaita kadde wa akiki kasamirya mbu emyaka 35 mu Uganda ya feine emirembe Uganda ekula akulanye nga gomwe nyini jova mupama kunkoma combat ya maje ekufula omuntu oyambadde nkofira ya maje onyuma yambale ngoye za bujoto oba onyuma oloko tunenga akasanka kagudde mazzi my friend ensege na kuchuka newe ndiba siriwo nga nfudde bajja banoonya muja kulya mazi muja kulya magumba busajja bubi nnyonnyo how can you fight the democracy of the people how can you deny people right of change abantu bagala change muva ya maje mwogera government is that how you are trained okwera nga mo pressing abantu babulijjo kuvadde ensinga banamaje bavaye ne bogera kubyo bukulonda mumbulye mu America banamaje bavaye na yogera kubyo kulonda mumbulye Kenya banamaje bavaye na yogera kubyo kulonda mumbulye Tanzania banamaje bavaye na yogera kubyo kulonda kiri mu Uganda embwa buli mbwe sanga yeyogera mbu kapiteni gundi sipe sergeant gundi sipe kapiteni yani buli mwa jayogera Kyagulanyi kubanga muganda mweberere mabaganda musituke mutambule mbabulidde mugene mulonde se fujje temulonda bakuba mwagala Kyagulanyi bwe munateeka bo kwagala Kyagulanyi temugenda wangula kalulu mugende nga mulonde sa fujjo londe sa fujjo katiki ngango katiki ngesa fujjo mbabulidde kano ke kasera mwenunule muve mu buwambe mufuna mukulembeze anaba weddembe abagulire wenziji abaleke munsinga mweyagala kane wakola omusango ofuna lawyer no se muntu bamanya ndagundi yaso omuntu olensonga bweti everyone has a right to remain innocent until proven guilty temuchimanya echo ne mu Uganda every day 10 people are proven guilty and sentenced to death bakubira amasasi ne bakutirawo every day innocent people are proven guilty bakuto mwana ono gundi dobozi ya makerere bamutaddeko omusango gwe mundu teri amanja bamutute bamugalidde bamutaddeko magazini bakwata Kyagulanyi mbu ayine mundu buli omu muteekako omusango munafuya kugambye owagira Museveni towagira Museveni you are becoming a refugee guno mwaka 2020 bagenda basende babateke mu kyali kibuga bakiwe bagenda bagobera mayo 75 nga temukyatuka Kampala temanyi bukodi bwa Museveni bagenda bagobera mu byalo mayo 75 nga ne Kampala tokyatuka mbabulide gwagira Museveni wo kubanga oli munyarwanda we wanda okwata eminyira n'ennyindo wagira Museveni okuba kitawo yakugulira akatambala katomanyi n'okwesimula entuuyo gwagira Museveni kubanga otunde mana ku luguudo teri akubuza license abaganda bazitunda license eriwa omuganda agitunda 1200 gogitunda mitwalo 3 weyagalye mu Uganda wagira dictator but the day will come guno mwaka Museveni tasigala mbuyinza nkubulide kaleeta amajage enkanaki tugenda kubulya bana Uganda ekyokukola tujja kubanako ze nkubulide
Gwagira omunyarwanda kubanga obba omusolo gwa government. Wagira omunyarwanda kubanga ayine mundu. Nego manya teri mundu esinga manyiga Mukama Katonda. Teri mundu esinga manyiga Mukama Katonda. Uli ono kakande roze mbo obusajja bungi wakabulye ennyuma gendo obukombe ennyuma babungi. Gendo obwegatteko olinga amazi. Obusajja bungi gugosinga enkuyego okubera ennyingi namunswa simulya. Omanyo muwendo gw'enkuyego ogubera gukuuma namunswa. Oyinza okulema okulya namunswa nge olwokubanga mwe enkuyego ennyingi mu busajja bungi gendo obukombe ennyuma. Gendo obwegatteko. Fa ku buno obunyarwanda nkajjeewo ako kanyarwanda gasiya. Kakazi kaganda katunaga kamasikini neboka kwata boti mungalo toyinza kafiringa mbonagezeremo kuba namukubya olina ena ankuba ekikonde kati aliruda wamati polisi yamututte kewana mwe biganda mwe biri mu Kampala mu Buganda Central mwe biganda mugende mulonde mu 7 mujja kuyita Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi nga takyayitaba mugende mulonde mu 7 abawe federal mwagala federal mugende mu mulonde mwasamire emyaka 3 mu 5 baba ali baba wa federal mutembe yakabalagala muvuga taxi emyaka 4 mukuba buloka mu Kirombe mwete mwambala bulungi mumuzaala abaana babi mumulumwa envunza mumuyina ensekere mumuyina ebiku mumuyina enchacha kubigere mumuyina kaboto mwana buguma mumukola obwayaya mumutunda amandazi mumwogera filimu bibanda mumuwerera abaana ennyo nete mufunyeemu mumuyina abakazi ababi ebintu byonna bifu mu Uganda mumuyina ebigambo mumuwayiriza mumuyina enkwe mwebali b'enguzi buli kimu kiri kumwe omwaka 2021 mulemedde okwebera mugenti bannange tuli mu byasa bya 12 bye twasomanga mu Bayibuli tukyuse ensi tubereko obulungi mwana muto myaka 37 afudde n'abagamba mwenna banne musituke tugende mwana muto myaka 37 musana okutula nene muteese muga Kyagulanyi tukoze tutyo okulakulanya Luweero Kyagulanyi tuzimbeko shopping center tuzimba amasomero amalwalire Luweero byasamiria Museveni agira abeerawo nga n'omunyankola ga Museveni agende n'omunyarwanda ga Museveni agenda agende ebiganda biri wali byezinze biti mu Kampala kubanga biti amasasi n'emmundu mumubbengo ez'abantu mumwanike engoye ku waya mumusula mu flat muli bapangisa muwoza mu Ugandan. How can you be a Ugandan when you cannot own a house? How can you be a Ugandan when you cannot own a property in Buganda? You some Muganda. You don't own a property. Mwebereremu zembagaye mamulumwa envunza mamujanja bibaka botongo mamuyina lubaale mamugwe ensimbu mbuli abanyarwanda amekaba gwe ensimbu mbuli abanyarwanda gwe ensimbu mbuli abanyarwanda asamira lubaale biganda mwesibe embugo mumuswana amafumu mu nyumba mukumira emirambo mu nyumba nakumeka mwete mwina mmere mweyazika omunnyo mumusaba sukali mwewola sente mwebabbi b'amasimu byonna biri kumulwa poverty Museveni gwe yabateeka mu mbeera embi n'abasosole eggwanga lyamwe terifuna mirimu bamala kuzina mmano kuwa omulimu bakuzikomba amatako bakuwa omulimu nga munyarwanda yakukomba ettako mujangu mu ofisi nkuwa omulimu gano mazima mwina kuzuukuka teri munyankola tagenda kulonda Kyagulanyi bagenda kulonda teri mulugu alagama ngenda kulonda Museveni those are few minorities bana bakadde bana abalwala ebizimba abaina empanama abatasana kulaba gye balaga tebakyalina future n'omwana alina future those with future bali mwaluwa kitugu mupaida wabaliwa abantu bagenda kulonda basoka bagenda kulonda Bobi Wine ebiganda biri mu Kampala bikyezinze biri biti muzeyi gula webbaala bebe kulu bamugobye muganda munnamwe bamugobye mu State House si mikwano gyammwe basajja mivule yagenze yewombeka ina yezingako obunega butadde mu mpale yezinze makugane Museveni atunanga entuntunu yena amaso gamu katuse ngo munyi wakwete akogane Museveni oyo full figure mukazi ne bwali abamama baliyeko the full figure simina ko mutawana full figure ali bamama muzadde abamama babonyebonye mu Uganda tebakifunyemu era full figure mugezigezi yakifunyemu tifunemu
Katari nkuswasira linga dubungu nebo mwa milioni 10 ja kuterera yena yagongo bala matako gali eri taina design yo muto guli agulinga mpumumpu kintu nebo kiri nacho kibera ukiriye kano kama inje nebo kali ya demokanenya takaja kunyirira takaiza kufuna nyindo nungi takaina kufuna mimwa kagongo bala katika tunakago kone baka nebo kali takaina makuru oyo bajjo yene bwali akuba nunula za bivulu ya firu wadda serezi za aliye bajjo King Michael nebo alia yali avumyani ne bwalya isima ne bwalya tewali mutawana ne basajja mivule omezere ne nvimu mpatanya oli awusaja chikulo otwaki doge no gwira nanganyo de kote sachi ne mwaje migazi jiringa ejange tunange ntulubiru kigena kigwira mu kya sente bisajja bigande bikulu ebyo bibase bine okubasezo mu omusolo mugene mulonde kyagula nyina kuzo mwezi nga 14 muli balalu mujja kupama mu nkoma mujja sigala nga mpangisa mu katanga muli mu musula ngembizi mu katanga Miaka 3 musava ina makaina no mukazi omita babi yazala n'abaana miaka 5 ovuga taxi Miki Wine mwana mutai ina maka Edi yawe mugagga muzimu Uganda yakyasinza obugagga alina sene mpitirivu bana bato gwechi basajja mivulo gendo koma mu 7 amataka muzeyi wendi ngena kusanya wo Buganda muzeyi wendi ngena kusanya wo Buganda tolinyangana kunyonyi mugende mulonde kyagulanyi londa kyagulanyi nunula Uganda biganda mmwe beddire mambe beddire envubu beddire kobe beddira ki mulekera wenkwe